n'amagye okwetoloola emiryango gyonna n'okwetoloola akatale konna. Abasuubuzi bagamba amagye ensonga eno kwevudde era nga bamutogeddeko nabo ne batuulira kye balowooza nakyo kigenda mu maaso. Kati essaawa leero mu katale Museveni okuva yagaba directive eya obutale buno okuddizibwa KCCA kyaganya okukola emirimu gyayo mu butuufu bwayo. Ejja ekola bintu bya kivandula tetubitegeera, eganya okuvayo mu bwerufu bwayo okutuukiriza ensonga z'abasuubuzi. Kanyambirege wasinga okuva kwe kuba nti abalufula babateekako emisolo owali okubajjako omutwalo gumu n'ekitundu ku buli nte eyingira, okubajjako 2,000 ku buli mmotoka eyozebwa, okubajjako nusu 5 ku mbuzi n'endiga ebisalibwa, n'okubajjako nusu 2 ku nkoko esalibwa. Bano bagamba ensonga ey'okubiri esinga batabula bwe bukulembeze. Babagamba nti buli mu kiseera kino bo tebakkiriziganya nabwo kubanga bwakimpatiira. Kati obukulembeze obubadde butunyigiriza nnyo Uganda. Ate nga mutuufu olaba omusuubuzi w'ente yayimirizaawo ekifo kye. Naye wenjogerera wano embeera eno egenda kudda mu nteeko kubanga abakulu bangi batusuubiza okubeera nga bagenda kujja wano era nga batereeza ensonga za lufula. Embeera endowooza bannakigwanyiza beeyagaliza ebyabwe ne balekerera okukola ate ne balambukira ku bitabakwatako. Endowooza nti buli muntu alibadde akola omulimu gwe n'atayingira kibuloke kyetaliye. Basabye Pulezidenti Museveni ayongere okunyweza kubanga mu kiseera kino akatale kali mirembe ng'okulwana n'entalo byavaawo. Amagye ne poliisi neetwogere mu kiseera kino bakyanywezezza ebyokwerinda nga teri muntu yenna aleeta kajjagalalo. Nze William Buyondo, Kulabukedde TV1.